oluganda nantamegebwa oluganda nantatembeka lukutuusiddwako banno ddala aba Paytime Africa Incorporated okuva e Toronto Canada mu ssaza lya Ontario abazze okuyamba omuzadde kubikwatagana n'ensasula y'ebisale by'essomero era osobola okubafuna ng'oyita ku USSD yaabwe eri *284*30#. Sire Queen kigambo kya Luzungu, Sire Queen kigambo kya Lungereza, Sire Queen kigambo kya Lunyanyimbe. Mu Luganda nantamegebwa era oluganda nantatembeka. Obadde okimanyi nti Sire Queen ayitibwa Nalwenanya ddala oluganda nantatembeka era ddala oluganda nantamegebwa. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere gwe wenna ayagala okwagira akanyomero kano weereza ekifaananyi kyo ng'oyita ku +256 751 476 era ogule n'ekitabo entabiro y'oluganda olw'edda kyafulumye era kiri ku $50 gyokka era nga kyakuyamba nnyo okukenkuka oluganda olw'edda. Oluganda lugundiire ne Ssaabasajja Kabaka awangaale.